transfer eziri active zikolebwa spiritually first. Spiritual transfer togisagirangako. Katonda yakwata obwakabaka n'abujja ku Sawulo n'abuwa Dawudi mu mwoyo. Oli n'asigala ng'atudde mu ntebe naye ng'obwakabaka bwagenda dda. Era bwe nkugamba nti sika sente zisike sika sente ekyo ky'otwala eky'omukisa omulungi ne bw'oba oddayo omubbita na bw'akikuggyako. Alaba ki? Naye gwe ate olina ky'olaba. Awulira ki? Naye gwe ate olina ky'owulira. Alaba ki? Era bangi batulaba nga tuva mu kusaba nga tuli bangi tusimbye layini. Hedde nyonze navanga mu kusaba n'empita mbwayise omwo mu lufula. Nze ndi bwayise boyi ndi ghetto bwayi. Omwo mwenkulidde. Tuukayo babuulire erinnya lyange kwata ekifaananyi ne gw'onoosanga nga muyaaya atya amanyi bujingo. Nze nanywanga nabo kyayi tulya ffenna tukola tutya naye nga ndi mulokole. Era nga bwenva mu kusaba baŋŋamba naye Mukama bw'ali kukolera tujja kulokoka. Kati bali ku TV bandaba yankolera mulokoke oba mugaane kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Natambuzanga bigere nga sina transport era teri ayinzaga nti yantwalako. Singa mulina amagezi singa mulira bye mbagamba. Ebintu by'okusaba lifuti birwisaawo emmotoka yo. Tambulawo nga tumaze okusaba. Yita bulungi ebbali w'ekkubo motoka tezikkoona. Ate tosaba ng'ozibiriza wabula tambula ng'oyogera ne Katonda. Tozikiza muliro. Natambulanga bwento nga nva mu Ndeeba nentambula n'empita omwo abasookanga okundaba mu Ndeeba awo nga balowooza nti bantwaleko bakyama. Musumba nali musumba nga siina mmotoka naye nga sirinya taxi. Nga sibuliddwa zirinya taxi naye nga ndaba mu taxi bijja kuntawaanya. Kati nga mpita awo mpola mpola kasita mpita mu mbaawo n'engwawo bayitangawo ku Topaazi nenserengeta bwendi awo bakoma okundabako batukutwaleko ogenda mbaga nti awo maaso awo ngenda awo maaso paka nga tekyali ambuuza nenkwata essaala zange ayite mu nnya esooka Mukama mpa favor. Eyo nengisaba mayiro nga 3 ndi ku kintu eki nkiddamu paka nga sikyogera buli nga njoboja nenga nsaba favor. Ekyokubiri Mukama mpa ekigambo kiruma okubuulira abantu nga tuwali awulira ate kiruma okubuulira abantu nga tuwali awona. Ekyokusatu nga musaba amafuta. Mukama mpa amafuta. Mukama saamusabaako mmotoka, saamusabaako kalina, saamusabaako kumpa radio, saamusaba kumpa TV, saayina birowoozo nti ndiba n'ettaka mu Kampala ery'okuteekako ekkanisa. Olwo njogera bwe ntyo nange nnyina gye bansumba nsaba Katonda Mukama alaze okuyitibwa kwange banfuseeko amafuta nga pasita naye nga byensaba byonna toyina nabwo binzibako. Nsaba favor, nsaba ekigambo kitegereke, kampa ekigambo njogere nga ntuuke ku musuwa gw'omuntu. Nsaba amafuta, nsaba obukuumi. Bintu nga binangenda okutuuka ebwayise nga tibinnaggwayo naye nga akafuufu kankubye. Abayaye ne baŋŋamba naye gwe bw'oliba ofunye naffe nga tulokoka. Oba mwagala nfune ki? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bye nasabangayo nze nali simanyi nti favor ereeta abantu ne bakuŋŋaanya ssente ne bakwesiga ne mukola radio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ate tukyakola radio mu linnya lya Yesu. Bye nasabanga nali simanyi nti amafuta gasobola okuleeta abantu Monday to Sunday nga goga nti bannange olw'omukaaga titujja. Olw'omukaaga titujja. Abantu beetaaga abantu. Nze mmanyidde ddala
nti mu nsi muno abeetaaga abantu babasomba, babawa n'ebyokulya, babawa n'akasente bagende nako mu nsawo. Kiri mu byobufuzi, kiri ne mu makanisa. Naye kino njagala kiyingire mu mutwe gwo bw'oba otegeera. Bw'olabanga emmotoka ekukimya okugenda okusaba, manya nti okimye ebyoya bya nswa. Yesu taweerezangako ntambula. Alina ekizibu ye yeetwale wali Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Era waliwo eyaŋŋamba juzi nti waliwo emmotoka esimba mu bitundu byawaawo ku Sande. Oba ku Lwokumeka, mbuzijja Lwakumeka, mbuzisimba mu bitundu byawo. Zitajetinge kubagendekana. Bane mujja tugenda tusaba ntambula ya bwerere, ntambula ya bwerere. Bwerere ro kima bwerere. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ngambira ne bantu bwerere era okima bwerere. Era abajjanga eri Yesu be bamanya engeri gye baatuukanga, era n'abagamba nti okukkiriza kwo kukuwonyeza. Naye nga Bayibuli egamba nti omukazi n'ava ku mbibi eyo n'ajja ng'aguluba n'omwana we. Yesu n'amugamba ebigambo byo n'ebiyinza omuggyako, naye ng'omukazi tavaako. Yamugamba gwe sisobola kuddira mmere y'abaana giwa bubwa. Omukazi n'agamba nti weewaawo Mukama wange, n'obubwa bulya ku bukunkumukwa. Faith that never stops. Omukazi n'alemerako n'agamba Yesu nti n'embwa zirya ku bukunkumukwa. Yesu n'amugamba nti kyonna ky'oyagala gye wavudde ku mbibi eyo kitwale, naye okukkiriza kwo ne wano wennyini we bano abaneetolodde tiwali akulina. Bw'obanga oli wakukkiriza, ng'okukkiriza kwo kwakukuwa transport bakutwale, olabye nnyo, olabidde ddala. Kubanga n'abajjanjaba aba bulijjo Mukama bwe yatuwa mu bantu bannaffe tibatambulanga bakonkona. Mulinayo omulwadde ajja mu ambulensi? Mulinayo omulwadde ajja mu ambulensi? Abeeyo? Mulinayo omulwadde ajja mu ambulensi? Tekiriyo. Era tebakulimba nti akutwala aba ayagala nnyo otegeere Katonda, akutwala aba mu bizinensi, aba alina ekintu kyakola gwe kyotategeera, aba alina abawa accountability, abamuwadde ssente nga baagala bantu. Abantu abo simanyi kye baba bayingizaamu, naye abantu ba Mukama Yesu yagira n'ababulako. Yagenda okusomoka okutuuka emitala w'eri nga wajjudde. N'engeri gye baatuuseeyo tewali muntu yamanya. Yesu gw'omunoonya, kubanga gw'olina kye weetaaga. Hebrews 11:6. Without faith no man can please God. Second part. And he who comes to God must believe that God is. Buli ajeri Katonda kimugwanira okukkiriza nti Katonda waali. Basobola okulanga ku mikutu gyonna ne banoonya abanajjuza Namboole nga aliwo omupiira ng'ate n'abajja b'amaanyi. Era ekisaawe n'olaba nga tikyajjudde. Ffe ne tulanga nga tewali mupiira. Era ne batugamba temulinnya awali omuddo. Era tewali alinnyawo. Naye ekisaawe ne kijjula waggulu ne wansi ne wabweru. Ng'era bw'okiraba sirimu byakwogerera. Abo abantu tebanoonya mpewo, balina kye banoonya nga tewali mala asobola kibawa wabula Katonda waabwe. Kati banookukkiriza eno toli mu kuparticipatinga. Please, obanza oluzungu ndutegeera bubi, naye nze bw'ompita n'oŋŋamba come and participate, we shall even give you certificate of participant. Sijja nina ebyokukola. Don't you ever come here to participate. Come here with a purpose. Be intentional when you are coming to this place. Be intentional. Be intentional. Ennaku ana mu bbiri omuntu asalawo nti nja zisiiba aba intentional. Era tuwaliwo kisobola zimusuuza.
nziramu bajjukiza nti kelubere lwa mukaaga kebere embaga kakibere ki waka wali wafunye birthday gwe tolya kyoyagala kisinga kakeeke ke bagabana kyoyagala kisinga omuceere gwe bali mugabana kyoyagala kisinga enva ze batambuza kyoyagala kisinga akatunda kolaba mu giraasi kyoyagala kisinga tebakulima nti abasiiba bonna tebalina mmere tulina ne waliwo ate kyetwagala. We are claiming and claiming. Akatundu akokubiri kagamba, and whoever comes to God must believe that God is. Na buli ajeri katonda kimugwana okukkiriza nti katonda wali. Ekintu ekisembayo okulunyiriri kigamba nti and he is the rewarder of those who seek him diligently. Era ye mugabi w'empeera eri abo saaba munoonya obunoonya wabula abanyiikira omunoonya.